Bulye yasikiza omuto emagombe gyolikaba anti tewamanya kyaliba nga kuzemu mu myaka bwelaba lula omupasita bwe yasikiza sani musamize Kasigu. Bokati TV Nera. Kati eduuka ndiguddewo eritunda kofini enkadde nga zikozeeko Uganda UCD kofini CDM oba tuyite kofini development model tekyali mwate nalemereddwa olemu otya twalese kakati omusono ku bbeeyi yo ofuna kofini ey'ekisaanikira kyesatu ogitwala etakirina ogumu kitundu oluusi n'ebbeeyi nga yakuteesa mujje mugule mwengende kalangala mwanguweeko kuba okimanyi sawa yonna ogenda oli wakufa ffenna tuli bafu gamba neibawo nti no gundi guli mufu wasambye ejjo era wayambadde akasooka akokubiri ate era nojjako wekuumye eki leka nawe gundi ekyo kyewakoze yabadde ensobi wadde nga tunyumirwa era sigaana mujje mumpagire nammwe ngende kalangala aguze ebbiri tukuwa ennyongeza muganda wange eba yakusatu nga ya kitundu kuliko garanti osooka jegezaamu n'olaba oba omuntu enamutwala gwe omukazi yena akimanya otya nti bbawo akwagala nga takubangako ekyomukwana werimba tomanyi wogwa kale kola ku nsobi gezese oba kukuba oba kuleka nga watakukuba ekyo kimanye nti no takwagala naye bwakukuba tanyiga nnyo kimanye akwagala kati abakazi n'abaami abali wano ze mbasabye mumpa obugalo buli kavaasi gendako mukwano ogezese bbawo omanye kituufu kyali munda ye mukyala fuba ogezeeko kale okimanye oba kukuba oba kwagala wulira baasi gendako ogezese bbawo omanye kituufu kyali munda ye mukyala fuba osobyeko kale okimanye oba kukuba oba kwagala atakikola ekyo kimanye
ejeje wemba nibye kati tema simu eri abantu tubabuze Tama simu cyane. Mwe abawuliriza nazze koka n'ekirala zize kulabula mwe ebya Filipu temubigezesa kubanga tebiba bya ddala nze nalaba Kabaata ng'asoma akatabo nafuuka invisible laba bwe nfuna akatabo mbu nange nkasome nfuuka invisible laba olwamala okusoma engoye zonna nenze yambula nenfuluma nze bweru baneibe nduulu ne bakuba abakyala nze ne bangeya nti omuyaye nga yakogga wansi ate olulala nalaba firimu ng'ejjuddemu emigere omuzanyi yali mukambwe yakuba abantu nga basukaawo ne mwasatu konzaako ngenda kakola nefuna abavubuka bali 10 nembatwala eri ku kisaawe mutwekube nkole kiri kyenva okulaba agayaye gankuba katono ganjiwa amannyo nenvaayo nga nzimbye nga ningalumiddwa enjuki nzenna ate olulala nalaba katambi kemumanyi aka BM Sure. Singa wali mputa nandibadde nsula mu mazzi singa wali mputa nandibadde nsula mu nyanja nenkuvuba mpaka ku makya emisana nenkusiikasiika nenkulya singa wali mputa nandibadde nsula mu mazzi nenkuvuba mpaka ku makya ab'emisana nenkusiikasiika nenkulya wakole bina baby wakole bina yeah, 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 yeah. Wakole watu baby wakole watu yeah, 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 yeah. Kugambya singa wali mputa nandibadde nsula mu mazzi kugambya singa wali mputa nandibadde nsula mu nyanja nenkusiikasiika buli ku makya nenkusiika naawe misana sho rest in peace Jajamale sho Jajamale uwawa. Jajamale wakole watu baby wakole watu yeah. Wakole dibu baby wakole dibu yeah. Kugambye singa wali mputa wandisuzizanga mu mazzi nenkuvuba mpaka ku makya Yeah. Sorry. Kakazalire nga kudduka kuva mwalo wakudda na mugongo kwabaddeko na wolovu
Gongolo n'enfudu nga bifubutuka kuva mwalo okudde na mugongo. Gongolo n'enfudu ne bituuka Luweero nga Nawolovu akyali wala nga likitugumu omuyaga ne gujja. Gongolo n'enfudu ne byezinga ate Nawolovu n'akyusa langi. Yabiyitiddeko Luweero nga byo bikyezinze. Nafubutuka emisinde n'atomera akaguwa n'alya n'embuzi. Yabiyitiddeko Luweero nga byo bikyezinze. Nafubutuka emisinde n'atomera akaguwa n'alya n'embuzi. Baganda bagera bugubugu si muliro. Gongolo n'enfudu mu kusooka byefuumuula. Linda Kiggweeyo afumita mukira. Gongolo n'enfudu byaliino mu Waggweeyo. Kyokka Nawolovu yakozesa common sense n'akyusa kakkala era bw'atyo n'abiyitako. Yabiyitiddeko Luweero nga byo bikyezinze. Nafubutuka emisinde n'atomera akaguwa n'alya n'embuzi. Yabiyitiddeko Luweero nga byo bikyezinze. Buli eyasikiza omuto buli eyasikiza omuto emagombe gy'olikaaba anti tewamanya kyaliba nga kuzemu mu myaka. Kale tugenda kuddamu ndako tutwalize. Buli eyasikiza omuto emagombe gy'olikaaba anti tewamanya kyaliba nga kuzemu mu myaka. Bwelaba lula omupasita bwe yasikiza Sani musamize Kasiggu nebazuukiza abafu enaabalamu tudduka kubanga byeyaleko kuume. Gwe wawunziko bitunze mugasimbagane ngambo mubbi kyeswa nga gwe wabibbaka kubanja nga bwawoza nasikiza nze luutu. Gwe wasikotya nkubuuza nekanvaako oyimba oluyimba nekanvaako kafuulawo kayimba. Kale tuyimbe buli eyasikiza omuto emagombe gy'olikaaba anti tewamanya kyaliba nga kuzemu mu myaka. Bwelaba lula omupasita bwe yasikiza Sani musamize Kasiggu entebe ya famile yaffe yasikirwa Bulasiyo kati enguudo mwe twayitanga ziregama mu mazzi ebidiba yabitunda byonna. Tetuvuba kasonzi naye Bulasiyo manya abafu banyiivu. Naye Bulasiyo manya abafu banyiivu. Bokati TV Nera.